mu mawulire ge tulinawo bwe twogereranga ebya Kale Kayihura si birungi oluvannyuma lw'obujulizi okutandika okuvayo nga bulaga nti y'omu ku baali emabega w'okutta eyali amyuka Aigigi amanyiddwa nga Joan Kagezi eyakubwa amasasi ng'olw'okuba nti yali anoonyereza ku musango ogwa bbomu ezaali zitulika mu kibuga Kampala. Jjukira gye buvuddeko tubadde tukuwa ne bbomu ezo ezigambibwa okuba nti abamu ku bannamagye nga Major General James Birungi baatuuka n'okukwatibwa ne kizuula oluvannyuma nti be baalinga emabega wa bbomu ezo ezagendanga mu maaso n'okuba nga zitulika ne zitta abantu mu kibuga Kampala. Kakati oluvannyuma lw'okunoonyereza okugenda mu maaso ku musango gwa Joan Kagezi eyakubwa amasasi mu mwaka gwa 2015 omukyalo ono eyali Deputy Aigigi era ng'ono ye yali Deputy DPP so si Aigigi ono Deputy DPP mukadde akamanyiddwa nga Joan Kagezi ye yali ali mu kunoonyereza oba ye yali mu musango ogwa bbomu ezaatulikanga mu kibuga Kampala kyokka nga jjukira ne bbomu ezo nkugambye zaaviirako abamu ku bannamagye ga UPDF ogenda maaso n'okuba nga bakwatibwa ng'abamu bali n'amabega wa mitayimbwa nga kyazuulwa be baalinga emabega wa bbomu ezo nga kitegeeza ezisinga obungi zaalinga fake zaalinga mpange kulaba nga bafuna akasente okuva mu gavumenti. Kakati oluvannyuma Joan Kagezi yakubwa amasasi era nga sitole eyo mwagiwulira bulungi nnyo. Kati zibadde teziri busa ekiwandiiko ne kifuluma nga kikakasa nti Kale Kayihura jjukira yali IGP yali Inspector General of Police yali aduumira poliisi. Ebyogerwa bigamba okusinziira ku kiwandiiko kye ngenda okukusomera nti Kale Kayihura omu ku bajulizi abali mu musango guno ogugenda maaso n'okuba nga gukyatambula na buli kati yavuddeyo n'alumiriza nti Kale Kayihura eyali aduumira poliisi mu biseera we yali aduumirira poliisi ye yali emabega ow'okutta Joan Kagezi nga bw'ogenda okuwulira ebintu bitandise okugenda maaso n'okuba nga bitabuka. Kyokka Kale Kayihura ng'agambibwa okuba nti yali emabega wa bino abantu bangi babadde nga bakwatibwa ne baleetebwa mu kkooti ne basimbibwa mu makooti abamu ne bakkiriza n'emisango naye nga kigambibwa nti Kale Kayihura yali emabega wa bino byonna. Jjukira yali muduumizi wa poliisi kitegeeza yalina powers zonna yalina access kumpi ku buli kimu nga n'emmundu ezaakozesebwa yazirinako access. Kyokka ng'abantu ba bulijjo bangi abagenda maaso n'okuba nga banoonyerezebwako abamu baatuuka n'okubawa ebibonerezo ne babasalira n'emyaka egiri mu 30 nga bakkiriza nti bazza emisango. N'abamu ku basirikale omu yali akulira flying squad n'abalala bagambibwa okuba nti baali mabega wa bino bonna bazze bakwatibwa. Kati Kale Kayihura tannakwatibwa wabula nga reports ziraga nti ali mabega oba yali mabega w'okutta Joan Kagezi. Kyokka nga mu kaseera ako abantu bangi abakungu abaakubibwanga amasasi ne battibwa mu ngeri eyalinga tetegeerekeka. Abantu babadde bakwatibwa ne bagenda maaso n'okuba nga basibwa. Abamu batandise okuvaayo nga bagenda maaso n'okuleeta obujulizi obulumiriza abantu nga Kale Kayihura nti be bali emabega wa bino byonna ogenda kutya. Oli Muganda, oli mulimi oba oyokya n'amanda obeera ku kyalo Nsanvu Kitimbwa Town Council mu Kayunga District. Mwenna bana muvunaanibwa emisango ebiri. Ogusooka ogw'obutujju okwenyigira mu butujju nga mumenya etteeka namba 7 akawaayiro akasooka A ne akawaayiro akokubiri B. Kiseka Daniel, Kibuuka John, Masajja Ge John, Mubiru Brian, olumu yeeyita Chongo, Nasul Abdu Mugonole. Kati nga bw'owulira nti abantu bangi babadde bakwatibwa era bangi bazze bakwatibwa basimbibwa mu kkooti mu maaso g'abalamuzi ne babasalira ebibonerezo nga bw'ogenze mu maaso n'okuba nga obiwulira. Bangi babadde balumiriza abantu ab'enjawulo wabula ng'abamu ku bo baatuuka n'okubyogera Kayihura ye yantuma. Kayihura essaawa yonna ebibyo birabika nga si birungi. Omusajja mu bigambo yali akyabyogera ne bagenda maaso n'okuba nga bamuvuvuba era tebaamukkiriza kubimalayo naye nga mu bigambo owulidde nti baamugamba oba ebigambo ebibadde byogerwa nga mulimu Kayihura yantuma. Ogenda maaso n'okuba nga kino kyali kiraga from day one nti omukulu Kale Kayihura yandiba nga alina kyamanyi ku kutta kwa Joan Kagezi eyali Deputy Director of Public Prosecution mu Uganda Ministry of Justice oba kye bayita DPP. Ono yali Deputy DPP Joan Kagezi ye yali mu musango ogwali ogwa bbomu ezagenda maaso n'okuba nga zitulika naddala mu mwaka gwa 2010 katono baamutta 2015. Joan Kagezi was assassinated because of her role as the lead prosecutor in a massive terrorism trial involving the July 2010 Kampala twin bombings. Bomu ezaatulika mu kibuga Kampala
mu mwaka gwa 2010 mwezi ogw'omusanvu. Ono Joan Kagezi ye yali lead prosecutor oba yali akulembedde abalamuzi abali banoonyereza ku musango guno, era nga kigambibwa nti mukadde we baamuttira yali asavinga nga assistant director of public prosecution, era nga yali aliwo omusango guno ogugambibwa okuba nti gwali gw'amaanyi nnyo. Yali prosecuting abasajja 13 abaali suspected okubeera nga balina kye bamanyi ku bbomu zino. Kyokka teweerabira emabega awo tuzze tukugamba nti bino nga tebinnaba kubanga bituuka wano. Bbomu ezo abamu ku bannamagye ng'ekizampo gye tujja okuwa ye ya musajja mukulu amanyiddwa nga Major General James Birungi, oyo ali mabega wa Mitayimbwa na buli kati gye buvuddeko tubadde nga tugakuwa ng'avunaanibwa okubeera ng'alina ky'amanyi ku bbomu ezo ezaatulikanga mu kibuga Kampala. Kati Joan Kagezi omukyalo ono ye yali mu musango ogwo, ndowooza ng'alina w'atuuse mu kunoonyereza n'okuzuula baani abali mabega wa bbomu zino ezaatulikanga naddala mu mwaka gwa 2010. Kati omukazi ono oluvannyuma lw'okuba nti ye yali akulembeddemu, era nga kigambibwa nti okunoonyereza kwali kutandise okutuuka ku ssa we bagambira nti abamu bali batandise okugenda maaso n'okuba nga bamanyika. Omukazi bamukuba amasasi mu maaso g'abaana be, yava mu mmotoka ye n'akyamako Samuel abeeko byagula, era nga boolaba ekifaananyi kino awo abasajja baali bagoberedde emmotoka ye bamukuba amasasi nga n'abaana be balaba. Abantu bangi bazze bakwatibwa, bangi bazze basimbibwa mu mbuga z'amateeka, bangi bagenze maaso n'okuba nga bafeesinga embeera eno, information ebadde ng'etambula paka omu ku bajulizi bw'avuddeyo n'ategeeza nti bannange ekyamazima Kale Kayihura bino ebintu abimanyiiko, era y'omu ku baali emabega w'okutta Joan Kagezi nga bw'ogenda okuwulira bwe ngenda okugamba. Ekiwandiiko kyafulumye nga kigamba former IGP Kale Kayihura behind Joan Kagezi murder claims suspect. Omu ku ba suspect yavuddeyo. Ekiwandiiko kyafulumye ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omusanvu 2026 kitegeeza lwe lunaku olwajjo nti Kale Kayihura omu ku ba suspect abali mugenda maaso n'okuwera ennemba na bino yavuddeyo n'akkaatiriza nti Kale Kayihura alina ky'amanyi, sinakindi y'omu ku bali emabega w'okutta Joan Kagezi. Kati njagala okonekitinga essentensi, ye yali emabega w'okutta Joan Kagezi, ate Joan Kagezi nga ye yali mu musango gw'okunoonyereza abaali batega bbomu, ate nga bagenda okizula ng'abamu ku baali batega bbomu bino byazulwa ne Joan Kagezi yafadda, ng'abamu bali mu magye n'ebitongole ebyokwerinda. Olowooza tewabaawo kugamba tewabaawo possibility ey'okubanga ku bbomu ezo n'omukulu yandibanga yali mu lukwe oba nga yali omu ku abo abaali bamanyi, kubanga batugamba abagambibwa okuba nti baali bamanyi ku bbomu ezo ezaategebwa baali mu bitongole byakwerinda, era abamu ku bo ne bagenda maaso n'okuba nga bakwatibwa, ng'omu ku abo ye Major General James Birungi nga ne wetwogerera akyali mu kuwera ennemba n'emisango egyo. Joan Kagezi enfaaye tebanga etuuse ku nsonga wegenda okutegeerekeka baani abatuufu abaali emabega w'okumutta. Kyokka jjukira mu piriyodi eyo abantu bangi bazze bakubwa amasasi, ba Andrew Felix Kaweesi, ba Muhammad Kirumira, ba Biriga n'abantu abalala bwe batyo. Olowooza ani ayinza okuba nga abadde emabega wa bino byonna? Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, waliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nga bulijjo atanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna ebya General Kale Kayihura, Major General Kale Kayihura eyaliko omuduumizi wa police era yali IGP nga bw'okiwulira nti Inspector General of Police. Omukulu ono agambibwa okuba nti ebibye si birungi, jjukira baamuwummuza. Era ono Kale Kayihura agambibwa okuba nti yali musajja w'amaanyi nnyo n'okutuuka ku extent eyo. Kati kigambibwa okusinziira ku information etambula era egenda maaso n'okuba nga efuluma okutta kwa Joan Kagezi, omulamuzi eyali deputy DPP, assistant DPP, era nga ye yali mu musango ogwo gw'okunoonyereza baani abaakubanga zibbomu mu kibuga Kampala ezatta abantu naddala bbomu ezo eza 2010. Kati oluvannyuma lw'okuba nti information erabika yali etandise okuliikinga oba baali banatera okutuuka ku nsonga esembayo ddala okumanya ani eyali emabega wa bbomu ezo, Joan Kagezi waliwo abaamugoberera, abasajja nga balina emmundu ne bagenda maaso n'okubanga bwe yafuluma mu mmotoka ye n'abaako waakyamagule ku byokulya, abasajja baamukuba amasasi. Joan Kagezi bw'atyo nakkirira ekaganga, era nga Joan Kagezi
yagenda maaso n'okubanga afa zaalingana ku z'omwezi 30 omwezi gwali gwa 3 omwaka 2015 kati story eyo egenda maaso n'okubanga ekyakomawo omusango teguvunda omuntu tattika. Wuliriza, Joan Kagezi was assassinated because of her role as the lead prosecutor in a massive terrorism trial involving the July 2010 Kampala twin bombings. Joan Kagezi yattibwa baamu assassinatinga oluvannyuma lw'okubeera nti ye yali olwa role ye gye yayina nga lead prosecutor mu musango ogwali mu bomu ezaakubwa mwezi gw'omusanvu mu 2010 mu kibuga Kampala kye bayita twin bombings, bomu zaali za mirundi 2. At the time of her murder, mu budde bwe yattibwa, she served as the Assistant Director of Public Prosecutions and headed the Anti-Terrorism Division. Njono Joan Kagezi we baamuttira yali asaavinga nga Assistant DPP era yali akulira ekitongole oba division emanyiddwa nga Anti-Terrorism Division eyo mu Ministry ya Justice. Yali akulira division eyo erwanyisa obutujju omukyalo oyo Joan Kagezi. She was actively prosecuting 13 men suspected of orchestrating the Al-Shabaab linked suicide bombings, which had killed 76 football fans watching the World Cup final in Kampala. Nti mukadde ako yali active nnyo era ng'agenda maaso n'okubanga anoonyereza ku ba suspects 13 abaali bakwatiddwa nti bali linked ku Al-Shabaab, nga ke kabinja ke baali bataddeko omusango nti ke kaatega bomu mu kibuga Kampala ezatta abantu 76 abaali balaba omupiira gwa World Cup mu bijjukira. Ekabalaga simanya kabalagala biki n'ebirala abaali balaba World Cup wa 2010. Kati Joan Kagezi abantu baali 13 be yali ali mugenda maaso n'okunoonyerezaako. Abasajja ne bagamba gwe tujja kumaliriza. On March 30th, 2015, gunmen on motorcycles trailed Kagezi's car. They shot her in front of her children when she pulled over to buy fruits from a roadside stall in the Kampala suburb in Kiwatule. Joan Kagezi yavuga emmotoka ye n'atuuka mu kitundu ekimanyiddwa nga Kiwatule. Emmotoka eyo gy'olaba zaalinga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokusatu omwaka 2015. Abasajja baali ku mmotoka, baali ku pikipiki nga bagenda bagoberera emmotoka ye era baamugoberera bwe yatuuka ekiwaatule n'ayimirira ku kadaala abeeka ebyokulya byagula nga n'abaana be balaba. Abasajja baamukuba amasasi mu bitundu by'ekiwaatule bw'atyo n'agenda maaso n'okubanga yakkirira ekaganga. According to investigative reports and the court disclosures, the targeted hit was a retaliatory strike meant to disrupt the terrorism trial. The court ruled that the attack was heavily symbolic, intended to terrorize the public and intimidate the Ugandan government. The killers were reportedly told they were targeting her because she handled high-profile cases involving Muslim suspects. Joan Kagezi yalina emisango egy'amaanyi gye yali agenda maaso n'okubanga anoonyerezaako nga mwe mwalina ogwo omusango nga mulimu n'egimu ku misango egirimu ba suspects abasiraamu. Nti era kooti yasala n'etegeeza nti mu kutta kwa Joan Kagezi kwali kuwagala kuterrorizinga ggwanga na kutiisatiisa gavumenti naddala mu nsonga ezo ezaali zigenda maaso n'okubanga zitambula. Era Joan Kagezi ekyamussa ekyali immediate gwe musango gwe yaliko ogwa 2010 bomu ezo ezaategebwa ne zitta abantu mu kibuga Kampala. Kati Joan Kagezi engeri gye kiri ti yali omu ku balamuzi oba yo yali akulembeddemu ttiimu ey'abannamateeka abali mu musango ogwo, kigambibwa okuba nti kyekyamuttisa. In May 2025, one of the key co-conspirators, an army deserter named Daniel Chisekka, entered a plea bargain and was sentenced to 35 years in prison. Olune be baasiba ono Chisekka yakkiriza emisango nga bw'ogenda maaso n'okubanga obiwulira. Wabula ate abantu bangi bazze bakwatibwa olwa Joan Kagezi okufa kwe, nga bangi bateekebwa ku nsonga eno era bangi bateekebwa ku musango guno paka we tutuukidde wano amawulire ne gafuluma nga gagamba nti musajja mukulu amanyiddwa nga Kale Kayihura. Bino byonna byogenda maaso n'okuwulira mbu yabirimu emabega oba yali involved mu bino ebigenda mu maaso, nga n'abamu ku bazze baleetebwa mu kkooti waliwo yawulirwako ng'agamba Kayihura nga mu bigambo bye mulimu Kayihura yantuma, newankubadde baagezaako okumuvuvuba ne bamulemesa okubyogera. Is it also in relation to being? Ulira,
Owulidde ekigambo baŋŋamba Kayihura yantuma okutta Kagezi. Era omulamuzi mu kugezaako okubuzaabuza n'okufutyanka n'abuuza bino by'oyogera bikwataganira kwegamba nga balinga gwe batakkiriza kumalayo. Mboozi ya Kayihura yantuma. Baŋŋamba nti Kayihura ne Kagame bantuma okutta Kagezi. Mwami bivumbuka. Is it also in relation to being previously charged before the court martial? Okutta Kagezi nga baŋŋamba Kagezi Kayihura ne Kagame bantuma ne Kagezi. Just a second. What I want to understand is your concern related to the fact that you two allege that you were before the court martial. Because I want to address that. Okay, so I'm going to address that. Baŋŋamba Kagame ne Kayihura bantuma ne Kagame. I am going to address that. Let us see. Kagame addeko gavumenti ya Museveni. Mr. Abdul. Naye mu court martial ndaliyo emyaka 6. Mr. Abdul, this court has no jurisdiction to hear the nitty-gritties of the case before this court. So allow court to respond to the concerns that have been raised. Okunnyonnyola ensonga gye ndiko nti ndi wano lwa Kagame na Kayihura nga bantuma mu nzite Kagezi n'abasiraamu Kagame aggyeko gavumenti ya Museveni. Like I have said, this court has jurisdiction. Wano mu kooti ya Kagame na Kayihura. This one, because the accused person is entitled and expeditious hearing. So, kati bino byonna kumbe musajja mukulu Kale Kayihura nga ye alabika amanyi, kubanga wano ekiwandiiko kitulaga nti Kale Kayihura omu ku ba suspects yavuddeyo n'alumiriza era n'ategeeza nti Kale Kayihura yali omu ku baali emabega w'okutta Joan Kagezi. Naye wano waliwo ebitagatta byenjagala otunuulire nti Joan Kagezi yali mu musango gwa bbomu ezaakuba mu kibuga Kampala. Kyokka ate bbomu ezo ezaakuba tugenda okunoonyereza oluvannyuma nga batulaga nti bbomu ezo zaakuba kwegamba zaalimu abamu ku b'ebyokwerinda abava mu bitongole by'okwerinda. Era okumanya kino bwe kityo kyandiba bwe kityo, Meja General James Birungi ali mabega wa Mitayimbwa nga ku misango egyekuusa ku bbomu zino ezaatulikanga mu kibuga Kampala, naddala zino ezitulise recently. Era nga James Birungi yaleeteddwa ne mu kkooti gye buvuddeko oba ng'obadde ogoberera gana mawulire twaga kuwadde ogamanyi. Kati ate wulira bakugamba Kale Kayihura yali mabega w'okutta Joan Kagezi eyali anoonyereza, era yali mu musango ogwa bbomu ezo ezaali zitulise ezaali zissa abantu mu mwaka gwa 2010 abaali balaba World Cup. Kati omu ku ba suspects agamba Kale Kayihura yaliko, kyokka nga abantu bangi abakwatiddwa, abantu bangi abasibiddwa baatuuka n'okubasalira, era kigambibwa okuba nti n'abatta bennyini baatuuka n'okubaako ssente ze baali basabye, wabula nga Kale Kayihura okusinziira ku information nabino ebigenda maaso n'okuba nga bitambula nga biraga nti musajja mukulu yali amanyi. Wano Munnayuganda ayinza obutabuusabuusa olw'ensonga omuntu abadde IGP kitegeeza mu eyo office yalina obusobozi obugenda maaso n'okuba nga akola kyonna kye yali ayagala, yalina obusobozi obusobola ogenda maaso n'okubaako ebikwekweto byaduumira, yalina access kumpi ku buli nsonga yonna gye wandirowoozezzaako, nga kino kiragira ddala nti mwana wattu n'okusoboka kisobokera ddala. Zibadde teziribuusa ekiwandiiko ne kifuluma ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga The Observer nga kitulaga nti former IGP Kale Kayihura behind Joan Kagezi murder claims the suspect. Kino si kyadda, ennaku z'omwezi nga 18 z'essaawa nga 24 eziyise nga batulaga nti Kale Kayihura eyaduumiranga poliisi yandibanga yali amanyi okutta kwa Joan Kagezi, ensonga ezaamussa n'abaali emabega w'okutta Joan Kagezi. One of the three suspects
on trial for the murder of former Assistant Director of Public Prosecutions, DPP Joan Kagezi Namazzi, has told the court that former Inspector General of Police IGP Kale Kayihura masterminded the assassination. Omu ku suspects abasatu abali ku musango guno ogwakutta Joan Kagezi Namazzi yategezeza kooti nti yali IGP Inspector General of Police Major General Kale Kayihura ye yakulembera oba ye yaluka olukwe masterminded olukwe lw'okutta Joan Kagezi. Kitegeeza oli wakuga nti masterminded, kino kiba kitegeeza buli ekyakolebwa kugamba oba tugambe nti ye yali pulaana, tugambe nti ye yali pulaana w'ekikwekweto ekyo, muyite wano emundu ye yazibawa n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo, bakugamba he masterminded the assassination of Joan Kagezi. Uliriza nga batugamba bwe tweyongerayo n'ekiwandiiko kino nga batugamba Joan Kagezi was shot dead on March 30th, 2015 near her home in Chiwatule, e Kampala sababu yattibwa kumpi n'amaka ge nga n'abaana be balaba. Ekyo nkibagambye zaali ngenda kusoma mwezi 30 omwezi gwali gwa kusatu omwaka 2015. The trial resumed before the International Crimes Division of the High Court in Kampala on Friday, with the accused person Nasuru Abdallah Mugonore testifying in his defense. Uliriza omusango gwazzeemu okuwulirwa ku lunaku olw'okutaano ku kye bayita International Crimes Division eya High Court mu kibuga Kampala ku lunaku olw'okutaano. Ono accused person amanyiddwa nga Nasuru Abdallah Mugonore n'atestifyinga mu defense ye oba mu kwewozaako kwe. Mugonore told the court that although he was aware of the plot to kill Kagezi, he did not participate in the actual shooting. Uliriza yagambye nti newankubadde yamanyaako era yali amanyi ku lukwe olw'okutta Joan Kagezi, wabula teyeetaba mu kutta. Ye yali amanyi jukira naye tekimuwonya era naye ekyo kwegamba naye ekyo tekimutaasa, nga kigambibwa nti newankubadde yali amanyi ekyo tekimutaasa, wabula ng'agezaako kuwa bujulizi nti si ye yali mu kutta wabula yamanyaako. Instead, he alleged that police officer Hamis Kakayire was the gunman and that the firearm used in the killing had been supplied by former Flying Squad Commander Nixon Agasirwe, who is separately charged with Kagezi's murder alongside Abdul Nasur Semuju alias Minana. Nti yategezezza era nti police officer amanyiddwa nga Hamis Kakayire ye yali gunman era ndowooza mu bufunze agamba ye yatta nti ye yakuba amasasi, naye jjukira akugambye ye teyeetaba mu kutta newankubadde yakumanyaako. Kati agamba nti eyali komanda wa Flying Squad amanyiddwa nga Nixon Agasirwe, ono jjukira naye yasalibwa omusango era ng'ali wamu ne Abdu Nuru Semuju abangi gwe bamanyi nga Minana. Bano be baali emabega w'okutta. Uliriza wanaagamba oba ekiwandiiko kitugamba nti their case is pending trial before the High Court following the completion of investigations in December 2025. Okunoonyereza ku musango guno nno kwaggwa mu mwaka gwa 2025. Kati Mugonore told the court that his role was limited to gathering intelligence on individuals involved in planning the assassination and reporting to a person he identifies as only as Green. Uliriza ono yayogedde yagambye nti ye obuvunaanyizibwa okumanya eno ddiiru yali nnene era olukwe lw'okutta Joan Kagezi lwali lunene nga bw'oyinza okugenda maaso n'okuba ng'okitegeera. Omusajja ono yagambye nti ye mu eno ddiiru oba mu lukwe luno ye omulimu gwe gwali gwa ku identifyinga baani abagenda okukola omulimu guno obulungi, baani abagenda okukola ddiiru eno ba mission eno okugiggusa obulungi ennyo, gwe gwali omulimu gwe. Nti era yategezeza nti ye ebiragiro yali agenda maaso n'okuba nga abitwala oba yali alipootinga ow'omuntu mbu gwe ba identifyinze nga Green oba Green yali muntu ki. Kati wulira, during his testimony Mugonore claimed he had participated in other violent operations including alleged assassination plots, bomb attacks and targeted killings. Kakati wulira kyokka bano bennyini jjukira Joan Kagezi okumanya bino ebintu bigatta era abantu abamu bagenda kusibwa
okumanya bino ono agamba nti ye yennyini yali aparticipatinzeeko mu other violent operations omwali alleged assassination plots okutemula okwali kugenda maaso ne bomb attacks and other targeted killings. Kitegeeza mu bano bennyini abatta Joan Kagezi olw'ensonga nti yali ku musango gwa bomu ezaatulika mu kibuga Kampala. Kitegeeza be bamu ku baali era ne mu bomu ezo ezaali zitegebwa. Kati bakulaga nti Kale Kayihura y'omu ku ba mastermind abaali mu mission ene ey'okutta Joan Kagezi lwaki anoonyereza ku musango guli. Kano kabonera akakulaga kitegeeza abaali bateze bomu kabinja ke kamu bwe baalaba nga Joan Kagezi agenda maaso n'okubanga abinoonyerezako essaawa yonna abifuna be baamunyiga kabinja ke kamu. Kyokka abamu ku baali mu kabinja bakugamba nti Kale Kayihura yali omu ku abo oba yali kwegamba ye yali mastermind, she masterminded this assassination plot. Kati nga kitegeeza teweewuunya nnyo nga ne mu bomu omukulu yandibanga naye yazirimu okusinziira ku information gyendaba wano era gye ngenda maaso n'okubanga nfuna okusobola okugenda maaso n'okubanga njikutuusaako gwampuliriza. Kale Kayihura kiki ekiyinza okuba nga kiddako essaawa eno okusinziira ku kiwandiiko kino batugamba according to Mugonole, Kagezi knew him personally and possessed documents allegedly linking Kayihura to violent activities and illegal firearms dealings. He claimed the documents angered the former police chief. Uliriza Joan Kagezi mukaweefu beewe ow'okunoonyereza ku musango guno kubanga ajjukira oli guno gwe gwali omulimu gwe nti kati ono Mugonole yali amanyiganye ne Joan Kagezi personally. Kati mbw agenda akizuula obanga Kayihura akimanya nti mu documents ze yalina mu kunoonyereza kwe nga Kayihura ali linked ku bikolobero ebyo violent activities, omwali okutega bomu, omwali okudiringa illegally firearms, okutunda ebyokulwanyisa n'okubigula. Kati nga kitegeeza nti Kale Kayihura naye ku nsonga ya bomu ziri ezaategebwa yandiba nga yaliko oba nga yalimu emabega waabyo. Teweerabira nti nakugambye Meya General James Birungi y'omu ku bannamagye oba abantu abava mu bitongole ebyokwerinda abali mu kugenda maaso n'okubanga bawera ennemba n'omusango guno. Olaba nga ebintu bino bifulowinga bigatta Kale Kayihura agambibwa okuba nti ku fayiro Joan Kagezi ze yalina. Kale Kayihura yalimu mu fayiro za Joan Kagezi nti either yaliko kwegamba deadly oba violent activities ezo Kale Kayihura yaziri mabega. Teweerabira nti mukadde ako yali IGP nga yaduumira police. Kitegeeza yalina okusalawo okw'amaanyi. Uliriza ono Mugonole yagenze maaso n'okumwabya. Mugonole further alleged that Kayihura had offered Kagezi 1 billion Ghana shillings in exchange for the documents, but she declined the offer, saying she intended to hand them over to the president. Mbu Kayihura yatuuka n'amanya nti Joan Kagezi ayina files ezimulumika nti Kayihura ayina ddiiru z'amanyi oba sinakindi bino ebikolobero byonna biri mabega. Kati mbu Kayihura n'agamba Joan Kagezi ngenda kukuwa akawumbi ka siringi za Uganda kalamba, ezo documents ozimpe oleme kunteekako ku listi y'okubeera nga nina kye mmanyi ku bino. Kati mbu Joan Kagezi n'agaana akawumbi ka Kayihura, amugamba nze akawumbi ko kasigaze, sijja kukakwata, sente sijja kuzirya. Bamuyita Joan Kagezi namazzi. Era mbu mukadde ako Kayihura yamanya nti omukyalo ono fayiro ezo yali azikutte essaawa yonna ng'agenda kuzitwala ewa General Kaguta Museveni mukama waabwe amulage mu bye yali yakanoonyerezaako nga Kale Kayihura mwali baali balina kye bamanyi ku bomu ezo n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Ndi ku byenkuwa biri mu kiwandiiko. He also told the court that he co-accused turned state witness Daniel Chisekka Kiwanuka had informed him while they were in prison that Kayihura financed and masterminded the operation that Chisekka had introduced him to Agasirwe. Mbu yazzeemu n'ategeeza kooti nti bwe baali mu kkomera n'omuntu omu amanyiddwa nga Daniel Chisekka nti yabategeeza Daniel Chisekka Kiwanuka yabategeeza oba yamutegeeza nga bali mu kkomera nti munnange Kayihura ye yafandinga, ye yafinansinga, ye yali mastermind owa ddiirwe eyo oba ewa mission eyo ey'okutta Joan Kagezi. Nti Kayihura yabimanyaako, ye yafinansinga
era ye yakulira ekikwekweto kino era ye yamuintroducinga ew'omukulu amanyiddwa nga Agasirwe mbu nga bali mu kulukalukwe. Joan Kagezi olwaganya akawumbi ataganidde fayiro oba documents ezaali ziraga nti Kale Kayihura abimanyiiko era nga nabino byonna bigenda mu maaso olwo Kale Kayihura agenda maaso n'okwagala fayiro ezo zireme kutuuka n'ateekawo akawumbi Joan Kagezi namazzi ke yagaana n'agenda maaso n'okubanga amanya kati ono ayina kufa bufi. Mugonole further alleged that Joan Kagezi's mobile phone was stolen before her murder by a man he identified as Calvin Jordan, who allegedly gained the family's trust by pretending to be interested in dating Joan Kagezi's daughter. He claimed Jordan maintained contact with the family from 2010 until Kagezi's death. Mugonole yazzeemu n'ategeeza nti Joan Kagezi essimu ye yabbibwa bwe yali tannattibwa nga kiraga kyali kigenderere essimu ye okubbibwa ng'oba oliawo bw'anattibwa essimu eyo ne bagifuna eyinza okugenda maaso n'okubanga ereeta ebizibu. Kati mbu essimu ye yasooka kubbibwa nga tannaba kuttibwa era ng'eyagibba mbu ono Mugonole nga yayogera baali bamuyita Calvin Jordan nti Calvin Jordan ono baamuteekawo najja pretendinge afuuke family friend olw'okuba yali ayagala kukwana muwala wa Joan Kagezi. Era mbo enkolagana eno ya Joan Kagezi n'omusajja ono amanyiddwa nga Calvin Jordan mbu yali etandise mu 2010 kumbe yandibanga yali tazze kwana wabula yali azze kubaza butya bw'anafuna access ku family eno ekyamuyambako okusobola okubba essimu eya Joan Kagezi nga tannaba kubanga attibwa. According to Mugonole, Jordan handed the stolen phone to Agasirwe, who allegedly delivered it to Kayihura at his residence in Ntinda. Uliriza. Ono Mugonole yagambye ng'ategeeza kooti nti ono essimu gye yabba Jordan essimu gye yabba yagikwata n'agitwalira Agasirwe. Agasirwe eyali alipoting ewa Kayihura era Agasirwe yakwata essimu n'agitwalira Kayihura mu maka ge Ntinda. He further claimed the phone was given to a man identified as Lieutenant Francis, who allegedly installed a tracking device bearing serial number 3250 to monitor Kagezi's movements before the phone was returned to her 3 days later. Uliriza. Nti bwe babba essimu ya Joan Kagezi wano nno waliwo science. Ba essimu bagikwata ne bagitwala ewa Lieutenant Francis. Ono Lieutenant Francis doza yali amanyi ku technology ne bafuna serial number y'essimu era nga serial number eyo yali 3250. Essimu eyo ne bagikwata ne bagiddiza Joan Kagezi. Kati wano ndowooza obaako ne kyoyiga essimu yo nga bagibbye ate ne bagireeta ne bagikuddiza wabaawo science. Kati essimu bamukugiddiza Joan Kagezi bamaze okufuna serial number Lieutenant Francis ng'amaze okufuna serial number. Olwo ng'akikola biragiro bya Kale Kayihura mbu. Kati bwe yafuna serial number nga bagenda kutandika okutrackinga Joan Kagezi olwo essimu basooka kugibba ne bagikwata ne bagitwalira Agasirwe. Agasirwe n'agikwata n'agiwa mukama we Kale Kayihura. Kale Kayihura n'agitwala ew'omugezi we Lieutenant Francis. Lieutenant Francis n'afuna serial number y'essimu ne bagikwata ne bagiddiza Joan Kagezi. Eyo ng'egenda kubayambako ku trackinga Joan Kagezi n'entambula ze. Uliriza. Mugonole alleged that similar phone tracking methods were later used against former Buyende District Police Commander Muhammad Kirumira and the former Assistant Inspector General of Police Andrew Felix Kawesi before they were killed. Uliriza. Nti era akabadike kamu eyo serial number eyoku kino kye baakola ku Joan Kagezi ne bamubbako essimu ye ne bagijjamu serial number ne bagimuddiza. Mbu strategy yeemu yakozesebwa mu kutta Kawesi. Nti Kawesi era naye bamubbako essimu ye ne bagijjamu serial number ne bagimuddiza ne bamutrackinga. Ne Muhammad Kirumira naye baamukola ekintu kye kimu ne bamubbako essimu ye ne bagijjamu serial number ne bamutrackinga ne bamukuba amasasi. Kati kigambibwa nti zino strategy zaakolebwa era ono ng'alinga agezaako okulaga nti kano kaali kakodyo ka musajja mukulu Kale Kayihura. He also told the court that the original plan had been to kill Kagezi on March 29th, 2015. Mugonole admitted nti yategezeza kooti nti pulaani ye yasooka yali yakutta Joan Kagezi nga 29 Ogwokusatu 2015. Jukira nakugambye date gye baamutta. Kati mbu ono abigamba kooti. Mugonole admitted participating in the robbery of a woman's circle with Chiseka and testified that while living with him
for 4 months. Chiseka brought 2 guns and their magazines on June 24th, 2007. Ono yategezeza kooti nti yali mu lukwe olw'okubbako ebintu by'omukyalo oyo, simanya womenezi sako. Then ye Chiseka yategezeza kooti nti Chiseka yaleeta emmundu 2 ne magazini zaazo ne bazikwata ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omukaaga 2007. Jukira wali bakugambye nti original plan yali yakutta Joan Kagezi nga 29, kati plan n'ekyukamu bamutanga 3, kitegeeza waliwo ekyakyukaawo. Tukyagenda mu maaso, kiwandiiko kiri ku Observer. Batugamba his father said he remained in contact with members of the group while in prison because they believed they had connections to senior government officials and they continued sharing information. Yazdemu n'ategeeza his father said he remained in contact with members of the nti yasigala ali in contact n'abamu kuba akabinja ako ke baali nako we baali bakyali mu kkomera, era nti baali balina connection n'abamu ku banene mu gavumenti we baabeerera mu kkomera eyo. However, when the panel of judges asked him to identify those officials, Mugonole declined, saying he feared for his safety. Nti abalamuzi baamubuuzizza oba baamubuuza abo ba government officials be mwalinako connections batugamba osobola obbasongako. Mugonole n'agamba ekyamazima, nze siri safe, sijja kubasongako, temunzisa. The prosecution is expected to cross-examine Mugonole when the hearing resumes. Nti okuddamu okuwulira omusango guno bwe kuddiramu, Mugonole bagenda kumukolako kye bayita cross-examination onaawulira. The 3 accused currently on trial are John Kibuuka, also known as Musa, an inmate at Kigo Prison, Nasuru Abdallah Mugonole, and John Masajjake, also known as Brian Mobiru, Badru O Congo, both of whom are incarcerated at Chisalia Maximum Prison. Bali basatu abakyagenda maaso n'okubanga bawera ennemba n'omusango guno, era nga bakyali mugenda maaso n'okubanga ate babuuzibwa akanana akataano. Uliriza. They were initially charged alongside Daniel Chiseka Kiwanuka, who pleaded guilty, entered a plea bargain with the prosecution and was sentenced to 35 years in prison after becoming a state witness. Nti bano basooka ne basibwa oba basooka ne bavunaanibwa wamu ne Daniel Chiseka Kiwanuka eyavaayo oluvannyuma na pleading guilty, era bw'atyo n'agenda maaso n'okubanga agingira mu kye bayita plea bargain with the prosecution, era yagenda maaso n'okubanga asibwa, yasalibwa ekibonerezo kya myaka 35 ng'ali mabega wa mitayimbwa. 2 weeks ago, a panel of 4 high court judges, Dr. Andrew Bashaija, Duncan Gaswaga, Joyce Kavuma, and Richard Wajuli Wabwire ruled that the remaining 3 accused had a case to answer and ordered them to begin presenting their defense. Waliwo baategeezezza ogenda maaso n'okubanga beewozaako ekiwandiiko kino kinene. During the prosecution's case, Chiseka testified that he had known all the 3 accused since childhood and that they had worked in neighboring bakeries around Kalerwe before he joined the Uganda People's Defence Forces. Kakati wano ekiwandiiko gwayagala okufuna ebisingawo wano, genda ku mukutu baguyita The Observer, ojja kufuna ekiwandiiko ekyo kikunnyonnyole bulungi nnyo emboozi eno engeri Kale Kayihura gyagambibwa okuba nti yali mabega w'okutta Joan Kagezi n'emboozi nga bw'ogiwulira era nga bwegenze maaso n'okubeera ng'eflowinga. Joan Kagezi yattibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwali gwa 3 mwaka 2015 bwe yali agenda mu maka ge ekiwaatule gye yali asula era nga yali akyamye okubaako byagula ku mudaala ogumu, abasajja ne bamuba amasasi nga n'abaana be balaba. Obunkenke ne bweyongera, embeera n'egenda maaso n'okubanga ate egenda maaso n'okubanga etabukala. Wabula bano bazze bakwatibwa era bazze balinako bye boogera, era none yasibwa emyaka 35 gana mawulire tuzze nga tugabawa. Ye omukubasibe abana ababadde bawera ennemba n'omusango gw'okutta eyali amyuka ssaabawabi wa government Joan Kagezi akkiriza nga bwe yazza omusango guno, bw'atyo n'akaligibwa emyaka 35 ng'ali mabega wa mitayimbwa. Chiseka Daniel yakkiriza omusango guno mu maaso g'abalamuzi bana abakulembeddwamu omulamuzi Michael Elubu, era kati ono yagenda okukola ng'omujulizi ku banne abalala 3 abakyali ku alimanda ku musango guno okugenda okutandika okuwulirwa olunaku lw'enkya. Enkya ya leero
omu ku bantu abana ababadde bawera ennemba n'ogwokutta yali omumyuka wa ssaabawabi wa gavumenti Joan Namazzi Kagezi mu 2015 ng'ono ye Kisekka Daniel asimbiddwa mu maaso g'abalamuzi bana aba kkooti ewozesa b'akalintalo ng'ebadde ekulembeddwamu omulamuzi Michael Erubu. Awatabadde nakukakibwa, Kisekka yabuulidde amyuka omuwaabi wa gavumenti Thomas Gitiho nti akakasa bulungi nti yali omu ku baaluka ko n'okutuukiriza oluko olw'okulesa Kagezi emmere. Kisekka ono ayogerwako yali mujaasi wakati w'omwaka 2003 ne 2006 wabula n'adduka okuva mu magye mu nkambi yaage ey'eggulu ng'akuulise n'emmundu 2 ekika kya AK-47 ne magazini z'amasasi 5 olwo ne yeeyuna Kampala. Mb'oluvannyuma yeegattibwako banne 3 abakyali ku alimanda e Luzira ne beenyigira mu bikolwa eby'okukozesa eryanyi ly'emmundu. Kigambibwa nti bano baasasulwa emitwalo gya $20 n'obukadde bw'ensimbi za Uganda 2 obulala basaanyeewo obulamu bwa Joan Kagezi nga bamulanga kwenyigira mu musango gw'obutujju ogwali guvunaanibwa abasiraamu. Mbo nga bamaze okukola kino baddukirewo omuganga mu kitundu eky'e Kayunga Olowo Joseph abakolere ku nsonga zino baleme kukwatibwa wabula nga basigala baliira ku nsiko okumala emyaka 8 okutuusa lwe bagombebwamu obwala mu August w'omwaka 2023. Abaakola obulabe buno kuliko Kisekka Daniel ye kennyini akkiriza nti omusango guno yaguzza, Kiwanuka John, Masajjage John, kw'ossa ne Nasur Abdallah Magonole nga tebannabakwatibwa mu 2023. Akabinja kano kennyini kaasooka kukwatibwa mu mwaka gwa 2008 nga bakalangagwa kwenyigira mu kubbisa lyanyi lya mmundu mu kiseera ky'ebikwekweto ebyayitibwanga Operation Wembley. Kati nga bategedde bino byonna, abalamuzi bonna awatali kwesalamu basazeewo Kisekka agende yeebake mu kkomera okumala emyaka 35 egyekutte. Kyokka olw'okuba abadde yakamala omwaka gumu n'emyezi 6 kw'ossa n'ennaku 13 mu kkomera ng'ali ku alimanda, kkooti esazeewo nti emyaka gino gitoolebweko ku kibonerezo ekimuweereddwa. Kati tukitegedde nti oluvannyuma lw'okukkiriza omusango guno, Kisekka ate yagenda okufuuka omujulizi omukulu mu musango guno alumirize banne 3 baabadde avunaanibwa nabo. Kakati oyo yasibwa emyaka 35 naye n'agenda maaso n'okubako byayogera nga bw'ogenze maaso n'okuba ng'obiwulira mu mboozi gye nkuwadde. Kati ebino nga bikyagenda maaso n'okuno, bino ebintu tebigatta era kale Kayihura wenjogerera ebibye si birungi oluvannyuma lw'okuba nti bamutadde kwegamba omu ku bajulizi yavuddeyo n'ategeeza nti ye yali emabega wa bino byonna. Nixon eyabawa ssente bino byonna by'obadde owulira ndooza kankuwa obutambi ogendagenda maaso n'okuba ng'oyongera obbitegeera naye nga ye kale Kayihura kaweddemu dda. Ensonda ezeesigika zitubuulidde ng'eyaliko omusirikale wa poliisi Nixon Agasirwe bwakwatiddwa ng'ono kigambibwa nti yandiba n'akakwate ku kuttibwa kwa Joan Kagezi eyali amyuka omuwaabi wa gavumenti mu mwaka gwa 2015. Tukitegedde nti ono okukwatibwa kyaddiridde omujulizi omukulu mu musango guno Daniel Kisekka okukakasanga omusajja gwajjukirako erya Nixon yokka bwe yabawa ensimbi n'abatuma okutta Kagezi. Omusasi waffe Kabituwe mu Bujjuvu. Olunaku lw'eggulo omu ku bajulizi ab'enkizo mu musango gw'okuttibwa okweyali amyuka omuwaabi w'emisango gya gavumenti Joan Kagezi mu mwaka 2015 kuno Kisekka Daniel yabulidde kkooti nti omusajja gwamanyikira ennyi lya Nixon lyokka yabawa omutete gw'ensimbi n'abalagira okutta Kagezi. Kisekka ono okweteteggula kyaddiridde egy'okukkiriza omusango gw'okutta Kagezi n'asalirwa emyaka 35 ng'ali mu nkomyo bw'olutyo oludda oluwaabi ne lumufuula omujulizi alumirize banne 3 baagamba nti bye yali akola nabo. Kati olunaku olw'eggulu bwe yabadde ali mu kaguli ka kkooti mu maaso g'abalamuzi 4 abawulira emisango gy'abakalintalo munnamateeka w'oludda oluwawaabirwa Elizabeth Nampolo yatadde Kisekka mu kasondo n'amunyikiriza nnyo okakana ng'akyatudde ng'omusajja gwajjukira kirinnyira Nixon bwe yabawa omutete gw'ensimbi ng'ayita mukama waabwe Kibuuka John n'abalagira okutta Kagezi olwo bakuyite n'omutete gw'ensimbi oguweza ddala emitwalo gya $20. Kati nga besigama ku bujulizi buno tukitegedde nti poliisi ekutte yali omusirikale Nixon Agasirwe abayambeko mu kunoonyereza ku batta Kagezi si kulwa nga Nixon abadde ayogerwako mu kkooti yono yennyini. Nixon ono ayogerwako yaliko omuduumizi w'ebikwekweta eby'enkizo mu poliisi ya Uganda mu kaseera nga General Kale Kayihura yakyali omuduumizi ow'oku ntikko.
ensonde ezesigika mu polisi ya Uganda zitubudde Nixon kituufu polisi emulina era nga akumira ku kitebe kya polisi ekya Flying Squad ekireka gyagenda okugibwa kadde konna agende mu kkooti abitebye. Kirajjukira nti mu Okitoba ennaku z'omwezi 2017 Agasiro ono yakwatibwa n'avunaanibwa emisango gy'okusangibwa n'ebyokulwanyisa ate era mu mwezi gwe gumu n'aggulwako n'emisango emirala egy'okuwamba abantu. Abalabye abavunaanibwa nabo kwaliko yali adumira polisi y'eggwanga General Kale Kayihura, Kanondo Hula Atuoki, Herbert Muhanji, Patrick Muramira, Jonas Ayebaza, Joel Aguma, James Maganda, Benoni Atwebembere, Abel Tumukunde, Faizo Katende ne Amoni Kwarisima nga bonna bali basirikale ba polisi ya Uganda. Bano bonna kyali kigambibwa nti mu mwaka 2013 e Kamengo mu district ya MPG nga abagalidde ebyokulwanyisa bakwata bannansi ba Rwanda okwali Efunati Mutabazi ne Jackson Karemera ne baza Rwanda gye bali badduse ekintu ekimenyera ddala amateeka. Mu kaseera kano ekirindiriddwa kwekola emisango egigenda okugula kwa Gasirwe oba olyawo ne banne be yali akola nabo. Kale kakati mu byonna by'owulidde nti eyali akulira Flying Squad oba abamu ku baali ab'amaanyi biseera bya Kayihura era be bali mu musango guno, ebibuuzo bisigala bijja. Bannayuganda beebuuza lwaki ye Kale Kayihura takwatibwa. Yandibadde naye akwatibwa kubanga emboozi yonna emuliikinga ku nsonga eno. Abamu baali bakulira Flying Squad, abalala bali obujulizi bukyagenda maaso n'okubanga bujja naye nga Kale Kayihura ye akake kaweddemu dda. Omusirikale wa polisi yali ow'akabinja ka Flying Squad ayitibwa Abdul Semujo kooti gweguddeko omusango ogw'okutta eyali omuwaabi wa gavumenti John Kagezi. Ono awezezza omuwendo gw'abantu 6 abali ku musango gw'okutta Kagezi ono. Kagezi eyattibwa mu mwaka gwa 2015 ye yali akulembera oludda oluwaabi mu musango ogw'obutujju ogwekuusa ku bbomu ezaatulikira mu kibuga Kampala mu mwaka gwa 2010. Olwaleero Abdul Semuju amanyiddwa ennyo nga Minana, omusirikale wa poliisi yali ku kabinja ka Flying Squad, aleeteddwa mu kkooti y'e Nakawa okusomerwa emisango egyekuusa ku kutta eyali omuwaabi wa gavumenti Joan Kagezi. Semuju alabise nga tasobola kwetambuza yekka era abasirikale ba poliisi 3 be bamusitudde okumutuusa mu Kaguli. Mu Kaguli, Minana alabise ng'ebyokuyimirira yadde okutuula tabisobola era bw'atyo n'asaba omulamuzi asooke ayimirize kkooti basooke bamuwe ku kyokulya ng'agamba nti amaze ennaku wazindaba nnya nga takomba kukaamuntamu. Bw'atyo omulamuzi wa kkooti eno Daphne Yebare ayimirizza olutuula nga wano Minana we bamuweeredde akatogo ne sooda okulya ddemu endasi. And I have also made arrangements for your earlier complaints of being hungry to be addressed. Ku ssaawa 9 kkooti ezzeemu okutuula era omulamuzi n'asomera Minana omusango gw'okutta Kagezi n'oluvannyuma n'amusindika ku mmeera eruzira okutuusa nga 8 omwezi ogujja ng'oludda oluwabi bwe lwongera okukuŋŋaanya obujulizi obumuluma. Minana yeegase ku musirikale munne Nixon Agasirwe n'abantu abalala 3 abaasindikibwa edda mu kkooti enkulu ewozesa bakalintalo okwewozaako ku by'okutta omugenzi. Okukwatibwa kwa Minana n'Agasirwe kyaddirira poliisi okuddamu okunoonyereza ku musango gw'okutta Kagezi ng'esinziira ku omu ku bajulizi ab'enkizo mu musango guno Daniel Kisekka eyabuulira kkooti nti omusajja gw'amanyiiko erya Nixon lyokka ye yabawa omutete gw'ensimbi n'abalagira okutta Kagezi. Omulamuzi Yebare alagidde nti Minana yeekebejjebwe bulungi okuzuula embeera y'obulamu bwe era alipoota ereetebwe mu kkooti lw'eddamu okutuula. Omukulu ono takkiriziddwa kubaako kyayogera kubanga omusango ogumuvunaanwa gwa naggomola era nga kkooti enkulu yokka yerina obuyinza okuwulira. Wano wonna nga Kale Kayihura tayogerwako takwatibwako era mu mboozi zonna z'owulidde Kayihura abadde akoonebwako katono. Kati abajulizi bakyagenda maaso n'okubanga bavaayo era n'omujulizi omulala yabaako bye yayogera nga bwe njagala owulirize. Era nga bano ba suspects aboogerwako Agasirwe n'abaana ababadde baakwatibwa babadde baatuuka n'okukomplaininga nti lwaki omusango gwabwe tegutambula
era lwaki omusango gugenda maaso n'okuba babatambuza naye omusango tebagusala kwegamba ebintu nga biringa ebitaggwa nga kiraga wandiba nga waliwo embeera naye nga omuwabi wa gavumenti yatuuka okutegeeza oba yatuuka n'ategeeza nti amaze okukola okunoonyereza era kati mwetegefu okuyimirira mu maaso ga kkooti agende maaso n'okuba nga alumiriza bano agasirwe n'oyo munne ku nsonga z'okutta Joan Kagezi. Naye jjukira baatugambye abamu baakola gwa kutta, abamu balina lolo ndala ze baazannya, naye omu ku ba master mind b'olukwe luno oba operation eno yali Kale Kayihura oluvannyuma lwa bino byonna. Lw'emyezi 16 bukyanga basirikale ba police okuli Nixon Agasirwe ne Abdunol Semuju bakwatibwa babadde beemulugunya lwaki omusango gwabwe tegutambula buli kadde ne basombebwanga okujja mu kkooti nga tewali kigenda mu maaso. Okumala ebbanga lino lyonna omuwabi wa gavumenti abadde mu kunoonyereza era gye buvuddeko yategeezezza omulamuzi nti kati obujulizi bw'alina mu malirivu okuyimirira mu maaso ga kkooti enkulu alumiriza Agasirwe ne munne ku by'okutta omugenzi Joan Kagezi. Okusinzira ku mpapula zaleese mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako e Nakawa, Richard Birivumbuka nga ye muwabi wa gavumenti mu musango guno, Agasirwe ono akizudde nti poliisi yagiyingirira mu kiseera we baawandisiza abasirikale be baatuuma Special Police Constables, wabula amadaala yakubawo nta okukkakkana nga yaduumira akabinja k'ebikwekweta eby'enjawulo era ng'ebiragiro bye yabijjanga wa ssaabaduumizi wa poliisi. Police SSP Agasirwe Nixon Karuhanga joined Uganda Police Force as an informant and later was regularized into Uganda Police Forces as a special police. He rose through the ranks to Senior Superintendent of Police, and by 2015 he was commanding the Special Operations Unit, which was directly reporting to the Inspector General of Police. Nti Agasirwe ono yennyini yeeyingiza minaana mu kabinja ke yali aduumira ng'ambega newankubadde nga yali akimanyi bulungi nti ono mumenyi w'amateeka ow'ebbaluwa era yali yeenyigiddeko mu butemu obuwera, obunyazi n'ebikolwa ebirala eby'ekkonkumu. Birivumbuka azze n'olukalala lw'emisango minaana gye yeenyigiramu omwali n'okulumbako poliisi y'e Naggalama n'akuba basirikale amasasi n'abatta n'emmundu zaabwe n'akunyuka nazo, okuwamba mmotoka y'amafuta ebweyogerere ssaako n'okutta omutembe y'omukazi ku Arua Park mu Kampala. Birivumbuka alumiriza nti Agasirwe yakwekerera ebikolobero bya munne aleme okuvunaanibwa n'atakomaawo n'amutuusa ne wa mukama we Kale Kayihura era n'amuwa n'omulimu gw'okubega n'amussa ne ku musala gwa gavumenti, emmundu n'abakuumi. Nti kyokka omukama yabavaamu olunaku Daniel Kisekka lwe yakkiriza nti ddala yeenyigira mu ttemu lya Joan Kagezi n'akyogera n'okukyogera nti Agasirwe ono ye yamusasula ensimbi n'abantu abalala 3 okukola omulimu guno ng'entabwe eva ku mugenzi okufuuka olukokobe ku nsonga z'okutemula abakulembeze b'obusiraamu okwali kukudde ejjembe ebiseera ebyo. Mu kaseera Kagezi we yattirwa yali omuwabi mu musango gw'obutujju obwakolebwa mu Uganda mu 2010 ne bufiiramu abantu 1000 nga bangi ku bano abaali bavunaanibwa mu musango guno baali banzikiriza ya busiraamu. Era kizuuse nti Agasirwe ono abatemu yabasasula obukadde 2 buli omu nga bafunako n'ez'ebigwa bitalaze emitwalo 55 nti era Agasirwe yennyini ye yawa abatemu emmundu 2 n'amawulire agakwata ku ntambula z'omugenzi gattako okuzibira abantu bano nga bakwatiddwa mu kusooka mu musango gw'okubba pikipiki. Agasirwe Nixon Karuhanga, you hereby committed to the High Court trial at the next convenient High Court session. Kisekka ye yali yasalirwa dde emyaka 35 olw'okutemula Kagezi. Oludda oluwaabi era lutegeezezza omulamuzi nti balina obujulizi obulala obuteeka Agasirwe n'eminaana mu musango guno wadde nga tebukakasika omuli enneeyisa y'Agasirwe bwe yaweebwa obuvunaanyizibwa obw'okunoonyereza ku musango guno n'ateeka abakuumi mu maka ga Kagezi nga kizibu omuntu omulala okutuukayo okugenda ku yafeesi ye eyali ekkololo ne bawamba emu ku kompyuta ze yakozesanga gattako Agasirwe ono okuzza essimu y'omugenzi nga kigambibwa nti eno gye yeeyambisanga okumulondoola. Ono asembe yategeeza omulamuzi nti ababiri bano balina enkolagana nnene nga teyakoma ku butemu bwa Kagezi bwokka wabula n'abantu abalala bangi ko n'obunyazi mu Uganda ne bweru waayo. Nti era akaseera kaatuuka omugenzi Kagezi n'agezaako okubassaako emisango oba oliawo egyabeeraliikiriza ne balowooza ku ky'okumujja mu bulamu bw'ensi eno. Birivumbuka mu mativu nti omusango guno yagenda kumenya mu jjenje ekkalu kubanga obujulizi bw'alina n'ow'emmindi asenako. Bano baziddwayo ku alimanda Luzira balindirire lwe baliyitibwa okweyanjula eri kkooti. Finally, amawulire gye gafulumidde omu ku bajulizi n'alumiriza nti Kale Kayihura eyali aduumira poliisi ebiseera ebyo y'omu ku ba mastermind, y'omu ku baalukanga olukwe
okulaba nga Joan Kagezi agenda maaso n'okuba nga attibwa mbu olw'okubeera nti Joan Kagezi mu fayiro ze yali ayina nga bw'owulidde nti ye yali mu musango gwa bbomu ezaategebwa mu kibuga Kampala ne zitta abantu, yalinamu erinnya lya Kayihura. Kati Kayihura mbu n'agezaako muwa akawumbi Joan Kagezi akawumbi n'akagaana. Option yali esigaddewo yagenda maaso n'okuba nga asaanyizibwawo. Information eyo genda mu kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu ogumanyiddwa nga The Observer, ojja genda maaso n'okuba nga ate byonna obifuna n'ebisingako awo. Tuwuliziganye mu updates eziddako. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.